Abaddukanya enteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Program basisinkanya abakulembeze okuva mu disitulikiti y'e Mukono okubalaga ebirungi ebiri mu nteekateeka eno ssaako okubakubiriza okukwasisa awamu baleme kuwakanya nkulaakulana. Bw'abadde asisinkanya abakulembeze bano, Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye ategeezezza nti gavumenti etandise okuzimba enguudo ez'omulembe mu disitulikiti y'e Mukono okulaba ng'ekitundu kino kyongera okukulaakulana. Ono asabye abantu okuwaayo ettaka awagenda okuyita oluguudo luno, kyokka alabudde abo bonna abeesomye okulemesa enteekateeka zino nti tebagenda kumalako. Tulemesa enguudo, tulemesa enkulaakulana kubanga kuwesibye kwataano kwataano. Nze batansasula ewange tebagenda okukabulangana tujja kuyitawo. Kuba tozideize gavumenti y'okukwegayirira kiki tujja kukola ki? Kati mulabye enguudo z'amaha twoli oluguudo lwaffe yenkoyo yolo eno ku kyaki. Kati nga tujja tukola ng'otugamba nze wano temuyitawo kubanga kano kapoyinti ka municipal council kujjako nga tukuwadde sente tuzigyewo. Kati kyusinga bitwi sente zoyagala n'enkulaakulana gyokola ki? Kati twabalekerawo ettaka. Ettaka libakubye abapangisa ne basooka okudduka agayumba galya. Naye nga twetwagala just 1 meter. Kabuye ategeezezza nti gavumenti erina enteekateeka y'okukyusa ekibuga ky'e Mukono ezimbe ekipya mu ggombolola y'e Nakisunga kubanga kino kyazimbibwa nga si kiteeketeeke. Kubanga mu Mukono mulina kitegera muli transit place city. Ekibuga kyagala Nakisunga wano tukolerewo ebirala ate temunyiiga nti nze munnange nze bategeeretera bannange nze maaso gano. Ate tabagulira ebituufu naye bya 28 kati muteeke walina mumumetigeswa mukomawo beero si temufaayo babagulira mukoma ekintu kyaffe. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono Hajat Fatuma Ndisa bannabitaka asabye gavumenti okutunula ku ky'okugoba abagwira abali mu mirimu gino. Abaana enzaalwa ez'omu bitundu bino nabo baganyulwe mu nteekateeka eno. Gavumenti yange bwe batetunulira education wisely, nga tetunulidde health wisely, nga tetunulidde economy ey'abantu abali mu municipality vis-a-vis nga industries zetulina. Bano be balina okukulira ebizibu tujja kuba tetukutte ku kinyusi ky'abantu baffe. Now as we are planning in your physical planning, we need to identify land for another seed school. Mu kaseera kano abaddukanya puroguramu ya Greater Kampala Metropolitan bali mu kuteekesa mu nkola enteekateeka eno nga mu bbanga eritali lyawala okuzimba enguudo zino kujja kuba kutandika. Butengere